Inside Story Uganda, real source of political updates. Full figure negonde. Full figure na kolabye. Yes. Let me tell you. Full figure yo mwena muliba presidential advisor. The city presidential advisor nagana. No mutaito. Oli najigana. No oli senior presidential advisor. Ne full figure na advisor. Echo nachigana. Museveni cannot send me to Ejirikiti. For 10 years I've not gone there. And muli kulevo yemune full figure. And CEO. Have you ever seen me there? Era Museveni amanyi character yange. Umanyi for Baganda tuka no mukulu wabwa. Museveni cannot make me an advisor because as press secretary and spokesperson of the president, I was his advisor. Kati olichi. If I see na mulimo government, I prefer going with an area one. I'm a former. Yep. But maybe Museveni it's better to address you as former presidential press secretary. I held that job for 14 years and president. Then you were dropped and appointed advisor. I was sacked. Museveni sacked me. He cannot. Toyita ganti the housewife afuse house galo nokuba mungalo. Ebyo babikola mu bakadaka. Tikadaka abadde speaker kati minister. Lumumba nzengenda. That's my place. Obumize ntondo. Ndikola mundala. Kakati basomeki ku kabuli yange basomeki. Ndi yasemba ya that appointment of Museveni will be expanded. Tukita expanding. Tikira bikako mu history yange. I was once an advisor of Museveni. Ni Museveni, President Museveni akwagala nyo chovola ba. Kuchi? Chovola. Ndi nze. Yali adideko Jeno namufuula paratuni commander. President Jeno namufuula paratuni commander. Yali akikozeeko. No anti kati gwe kizibu. Atute. Ekizibu kyo kiri kimu. Museveni antengende. Tampa mulimo mulala. Ekizibu kyo kiri kimu. Okujjako nga mpabwa minister. Birinna bivaamu. Buli obakusini katoyagala sigenda yo. Kati oyagala mwe Museveni akole. Anti nakula mangu yankuza mangu. Toyagala kuba minister. Toyagala genda ku media center. Toyagala genda. Nkugambye nali minister wa state. So what do you want? Nali minister wa state. I must be above. Anti mweche mutamanyi mwekamba buli. Nze tasoma propaganda. Era ni Museveni akimanyi. Tinzo mukubasajja bagezi wano. Omanyi nti oyinza okutta embuzi yo ng'ogitwale watali muddo. Embuzi? Ng'oyagala ogitta. Ya ddungu. Ogitwale etali kubanja. N'ogitta. Omulokole ayinza ogitta. Do you know that Museveni can put you in a peripheral role? Akuhumiliating. Ogende mpola ng'agenda akutta paka lobera ko LDC nyaka piripiriti. Bwe kiriwo ekityo. Yes, you go gradually. Then kata abata kwa. Kankubulire. Omwana omugeze nnyo fu Abaganda tukimanyi. Omwana kasamera amannyo nga namera amannyo mu lujja nga tannatambula tumusiba ebikolokomba. Bikolokomba? Yes. Fe mu byofuzi tukugamba. The paranoids retain power. Museveni takutta naye inese jakutta mu gradually. Nti emputa jijje mu nyanja ugiteeke mu kidiba ojagala nnyo. Embuzi bwe kiteeka batali mu ddobo ojagala nnyo. Begenda kufa. Yes. Is gradual days. Ndi Museveni anzije immediately lwe banzije mu state house batalde mu doni omulala qualifications ezimu bamwadde million musanvu nga mpe bitwale mukaaga. Emotoka ovuga ya government yiri wali. Bagitwale. Yiri wali. Nkutwale wango olabe emotoka eziri ezimeze mu. Ya government gyotambulira. Andi nkubuli eyo emotoka. Oyina abasirikale. Emotoka is a burden. Yes. Yes. I'm a senior citizen. Babatwale. Let them. Pereka yote askari. Ona asigaza. Yes. I can have security people. Leti kitegeza kuniyamu kunyalamu. Museveni yangoba. Nankanyuka ku Jirikiti ngembwa. Oli ku Jirikiti? Ndi naligana. Neninda muhozi kankuziniremu. Banange muteka. Producer nterereza mu mitamana nziremu wano. Muhozi bwotajja leero
baba twekole ekintu mukozi bw'otajja leero abaana beekole ekintu mukozi bw'otajja leero bannange twekole ekintu damutulira damutulire nkwegatteko ndo bw'otajja leero abaana beekole ekintu mukozi bw'otajja leero bannange twekole ekintu mukozi bw'otajja leero abalonzi beekole ekintu mukozi bw'otajja leero abaana beesala ejambe nkweyakalala ali ku radio fo tuli mu kunyumirwa ne mwami Tamale Mirundi akali muhozi bw'atajja leero Especially abajogeddwa abakooto batuniamu ne batunyalamu batogekanyuka ku mayirikiti nga nyabo bamukuba emigo Museveni yangobanga mubbi wanko nakanyuka ku jirikiti pakala tugende ogabye motoka bagitwale tuli basanyufu tetuli birabizibu MK ngamba nta MK okuyimba tulire abanze mbanyogera fe tuli mu masanyu tetuli bulungi MK okay tuli mu kwepicha tewali atutabula MK fabajogebwa dda abantu bonna abajogebwa abanereddwa kennagisi ndi Museveni President Museveni n'agamba nti maama wange baamukuba amagulu naye nze n'akanyuka ku jirikiti nga ngenda ekola yoyi no emotoka yo charging iyo gali is important pereka gali yako pereka gali yako you get the money pereka gali yako you get the money gari yuko wapi hiyo kazi mna gani hiyo kazi mimi sitaki kazi sitaki kazi ya serikali sitaki kazi ya serikali mimi nataka pesa peke yake regular sente kazi ya serikali ni nani waziri na nani waziri wa biafra waziri na nani waziri wa biashara am I going to be a minister of finance sitaki kazi ya serikali I don't want Museveni's job even a vehicle let them take it you don't want in fact if they had not taken that vehicle singo ndi wa Bobi Wine people power our power Museveni nategeera ye yambali winga tindi wa jirikiti until Museveni came nategeera nti nedda people power omusajja ono si wa jirikiti. And I've written a book about Mukozi. 3 books. Which book? The latest one says, picking me from a jirikiti back to political limelight. Museveni yonkanyuka yebwe yambalamu nga ndi wa jirikiti kuba sulembwa buchamani nti nange omusajja ayina masters degree nina buchamani no, at the same rank. You see, the area accept the reality that better because goli ku level yemu ne Catherine Kusasira sisobola oli ku level yemu ne buchamani mwena muli ba presidential advisor no you are the same level. Why omusisa tudene malaya sister. Then why did I go to school? Museveni wabajogera. No, president. Tajja kunjokako. Muli ku level yemu. Anti kugambi siriyo. Mwena ba advisor. Kugambi siriyo. Kusasira advisor. I'm only helping Museveni. No, in reality. No, but this is the reality, Mr. Tamale. Siriyo. You mentioned that I'm an advisor. Mention it ngende. You mention it that I'm an advisor of Museveni. I move from ngenze. No, togenda. When you say nti am Museveni's advisor, ngenze. Togenda. Call Museveni's advisor. You are not. That I can be humiliated to be at the rank of which a man? No. Then why did I do my search? Togenda, Museveni humiliates people. Togenda. It's only you no. who accept humiliation. Okay. Oba motoka ya bwere connected no advisor bagitwale. Oba abasirikale baba connected no advisor. A general cannot go back to platoon commander. You people, you don't know. Nakuga infetwasoma politics and psychology. Tiemputa bojija munyanja nujiteka mukitivo bojakala. Eve genda kufa. Obato jagaliza kalungi. Katodiro te mutano wa Mirundi yakoledde emyaka 14. Nota muwa sente genda waabwe. No muwa 1.7. Ngali waba emitwale 17. Museveni aloza nti sibala. Ndio na yagala kunsagula diwale obwavu. Ogende ngo fampola mpola. Fampola paka lwendi fukala disi. Nyaka piripiriti. I reason. Ne mwagalanga muntu. Museveni omwaga. Museveni teyali ngobye bwatyo. Nga mama wange baamukuba amagulu ababuganda riots. Nekyo yakyerabira. Bwe bamotoka n'abasikale babatwale nze ne mandwa zange zenkuma. Era abasikale abo bobabuuza mbebbako n'embula. Obebbako? N'abakuume wake wange mbula. Watugamba osola mu Kabuli. Anti mbula ne wakambula.
ne tukunoonyeka nga toli ne mukazi wange yennyini yabuuza maama wange namugamba nti omusajja musezi nva mu nnyumba nga nzigale oba oyiseewa nkugambye ng'ennyumba nzigale nga siriimu oba oyiseewa ate mukamuuli ate nze manyi gye bampisa oba waliwo abajja ne baggalawo obula bubuzi mu mpewo gambye mukazi wange omukulu yagenda ewaabwe n'abaga nti omusajja musezi afuluma mu nnyumba nga nzigale nga wagigadde maama wange n'amugamba nti oyo alina ebintu bye kuva buto bituyambe bibeke kutwala ng'oli wano mu studio mbula tonnonya lwabwe binondako olunaku lumu nalaba abasajja bawanvu ne bajja awendi enkoko n'ebigenderako lindako damupola wakola otya wali oli mukulu nali endi awo ng'olya nkoko ku Duwinton n'enfuluma gyonywera omwenge gwo ate nalinywedde naye fe abagagga nnyo ecupa emu babuuze abantu bonna benywa nabo bakoga ntanywa omwenge nywa nkubeja nze ndi mwavu wali ku Duwinton kakati ku Duwinton ng'olya enkoko n'enfuluma mba ndi awo nga abasajja abawanvu abayitirivu ennyo nabagamba bakanyama mu bakwate simanyi bakubaani ate si the idiot kati bakanyama ne beekolamu omulimu bajje bakoleki bankube oba bali bazze kwogera nange simanyi nenfuluma mu bbaala nenyimirira awo bajja kunze mwami Mirundi wamulabyeko oze mwami Mirundi abaddeko wano naye alaze waggulu wali ku national state nendabanga gagenda naye nga tebantegedde nti yenze batuukira ku ggwe yes gwe kennyini kunze nga babuuza mwami Mirundi ate yali agenda okunzita saamukwata miliyoni 2 mwaba abaana boolaba ng'akatambi nakakubidde mu 7 nakyo be baali bagenda kumutta bagemere bagenda kumutta kagezi bamutta yajja ewange ne bamulemesa nga bamuwadde miliyoni 6 omusango akukyuse from murder to terrorism nabula abasirika ne bamulemesa okulaba mu 7 oyo gundi apiriga bamulemesa okulaba mu 7 Kaweesi yali agenda kulaba mu 7 lwakubiri bamutta lwakutaano ate abulye mu 7 Kaweesa yagenda nga bakubye olubiri lwa bumbere polisi yalimu nga yagala kulaba mu 7 ne bamuwa appointment yaye kyobula nze mu 7 okumpa ensonga kwetuli media consultant Joseph Tamale Mirundi tabani wa Yowana Mirundi contract each advisor nkukuba akazindaalo if the president wanted to accommodate him ekyo twakivudde ko sobola kukiyita ekyo twakivudde have made me a minister retired me ti omwana wange onkoledde twala wakuwa minister kati obukola ate nga yampaliwo nga adda ku jirikiti abaleese minzaani ndala Museveni yampaliwo nga nti ndi ku jirikiti nga bakusaasira kati ate ampaate obuminisita nakozesa ekyo ndasomye a master's man with a master's degree. I think for Abaganda tuka n'omukulu waabwe but omukulu waabwe cannot humiliate me. I general cannot become a platoon commander. Ebyo byonna ne bivaamu aladisani nakula mangu spokesperson of the president for 14 years and he interrupted and I become an advisor. Me with my brain you can't tekisoboka. When you tie a goat to an empty ground where there is no grass, it makes noise. Those who know the value of goats take it away. The Baganda have a proverb. A woman cannot be humiliated, abused into marriages, separate marriages. Osanga mukozi alitegeera value yange Museveni gyantategedde. Osanga mukozi alinagitegeera. Mukozi alitegeera value yange Museveni gyatandabye ngolo abakoddomi be. Aliraba. Okay. I'm above a minister. I'm above. Because advisor means to go with them. Kusule ku jirikiti kubasula embwa naye mukozi yali ayita ku jirikiti n'asanga embwa sauti ba naga taata bamulimba embwa eboggola
enembwa y'amaanyi taata yategera nti wagwamu omuchoice bakoddomi nti am hated people hate me bannalwisi bandakalema nalowooza nti he's doing me a favor to be an advice answera amazi nti taata bamugamba nti Mirundi yagwamu omuchoice ate singa teyali mukozi mbadde ngenda mu people power our power people power babasajja bano obujozi bwabwe singa ki eno ye gavumenti ekyasinze Museveni yakyasinze obutasasula bamukoledde babetikame bale n'emitwalo 10 egya dola ngalaga bweru bamukwata bwe bamukwata boti bategeera abangereza M16 y'abangereza yancontacting nze nesirika necontacting omuntu mu New Vision M16 sente za Museveni omwana badaswalira Museveni kati oyo Kankunda n'agamba Mirundi bwe wadaba mawuli story Museveni bwe yagenda e Germany saamanya yamubuulira n'avumirira embuli bwenguzi nga mumbulire abaleeta sente abaleeta ki nze limanyi nti abangereza mwebali M16 yankubira esimu mbamanyi ba intelligence nekubira n'omuntu mu New Vision eyababuli is a president involved kati nangamba Kankunda owala nabaze wali ongambyeko ekintu nga mukazi mukambwe naye munnange bwe baagala okutta maama wange nga bamutadde mu nyumba bamwokeremu ku dite nasangawo Kankunda singa nasangawo nalweiso mange oba ndakalema mange yalifudde Kankunda yaŋŋamba Mirundi onwanyisa you are fighting me but your mom doesn't fight me namufuula sissa wange obali muleerwe nabuzo ndudde omuwuliza Kankunda a woman called Kankunda yali omu kuba aides ba president yali ku duty right in capital letters ku lupapula luno yalujja mu kitabo oluli yero ndutwalire muzeeyi nempandiika your excellency my mother has been captured by Baganda rioters, has been put in my house in the village to be burnt alive. Ha! Museveni olwagisoma n'afuluma nkugaa nti the meeting was very important. Kigongo yali bweru twali ffenna nga tutudde Haji Kigongo n'angamba kiki ekikutawanya nemugaa nti maama wange bamugalidde mu nyumba bamwoke aba Buganda rioters naye nja batta. Kigongo n'angamba esimu evuga gikwate nemugaa sijja gikwate owulire nyoka ekigambo kyasembayo nakyo. Kigongo Haji Kigongo was out to side. Museveni came out of the meeting. Mr. Mirundi, Museveni respected me. Abakobe banyonoonayo nga bazize emisonga gyabwe egy'okusokolenda babatwala Hege. Nako kana akazunze ntu ate ngenda bakuba obutambi era babizzeemu ngenda bakuba obutambi nti mwate omusonyiwa ngenda bakuba obutambi bazzeemu okusokolenda. No oyo gwogamba wambasonyiwa okay genda maaso era yagambye nti ampe sente zitwale ewasale 5 billion. Okay genda maaso kakati Museveni n'avaayo n'angamba nti your mother is captured by these stupid rioters. Museveni is very abusive when he's angry. Sit there. You are going to talk to your mother in 20 minutes. Bakommandos bako kukyalo ewaffe. Yabuuza Kayihura, how can we access ozaali bwabwa nti ekaliisizo. Kayihura n'amugamba nti ekkubo lyonna bawukyamu ebipiira. Cannot move. Bakomando bagwa ku kyalo ewaffe ne banunula nnyabo. Bafuna chopa ne bagenda. Wow. Museveni n'agamba. Mukulu munnange oyo mugambe. Yamwezi obukadde obwo. Butaano. Namugamba mukulu munnange mugambe. Abaana abo ababadde bamwokya bw'aba tabasonyiye nange sijja basa. I knew them. Waliwo omusajja ayina ebiviiri bwe biti ali mukalisiro bamumanyi. Ye yabakulembera nga Mayiga mumanyi kyenkubeera Mayiga buli lwakutaano yalina pologola mubatte n'eŋŋanda abatagala federo mubatte mukoleki ekyo saakiwulira ku program nalinga njuwayanga Mayiga ye yasirira maama wange ate nga balina oluganda era mama nga nganda okubakojjawo omuwogoloza nemugaa yalita kusiza
Bwe bakununula Museveni bwe yakununula Nsamba yayogerako. Okay, ekyo kimu ate kirala ekiri remarkable. Museveni kyeyankolera yangulira ekyuma ekikuba amawulire. Museveni agende 10. Nza mu linguistic. Nali mpandisi wolokoso wabavuganya Museveni babetekame bamawo baani mu nnimi zonna. Mu linguistic luwo mumanyi olusoga ndumanyi bikibe nambi manyi. Museveni agenda okwogera 10. Abasajja ne bamugamba nti byonna byotubuulidde biri mu katabo kano mu lulimi lwaffe. Museveni n'asanyuka nnyo n'alagira bampe ekyuma ekyokuba amawulire ekyokuba ebitabo nga nze sapulayinga ebitabo. Kyali ya biliyoni 6 banzibako 2 nange bankuba enjawulo. Abomu State House nange bankuba enjawulo baali baagala bakigula ne bakadeta mulyeko ke mulyako bana abasajja tekina nsonga abanyankole basajja bali aggressive. Omuganda agamba omubuuza emmotoka ino ngikolere ssente onampayo kumpadde. Omuganda atandika okukola omulimu nga talina kyamanyi value. Omunyankole by the time katandika okukola omulimu kandi ono ningashi ningashi kakati noza kumpa zingashi biliyoni 2 nange bazinferako nange bazirya dakiika emu yokka nzije ombulire ku bya parliament speaker atiisatiisiza okufuumuula abaka mu opposition nange bampera bali abasajja balina okudda nene kwembase bwe mbakola nga weekaza embase okay embase kasawegayirira bagenda kujoga. Do you think I would like to go to your country? No, but my son is sick. I'm taking a sick mother for treatment. Nemo mukankana era navuma mu America abali mulayini bakatagenda tuwaka akasajja akalalu kamuvumi. I abuse them. Nebo ntuka ku airport. Anti choyina okukola. Okay. Nga tonkutena nja gobachi is returning me. Kakati kasomba ngami nti bakuwerera abaana bakola mu revenue. Bakuwerera abaana batunda nte zaabwe. Bakozesa sente zamu wa musolo. Batayagiri. Nti ekyo bakinkola. Museveni yakinkolera. He educated me. Museveni yantwala mu university. Nansomesa. Era bwe yali yantwala mu State House. Gondi okolomoiti yabagamba. It was only doing Museveni bwakwagala nakuwana. Tolaba omukazi bamuyitani Kajingo. Sara Kajingo. Yamwonona. Atya. Museveni ng'atambula naye buli wamu. Olwo tufunye technology nga sole ya Museveni yetuuka wajagalira wonna. Ng'ebifaananyi yakabiraba Kajingo yamanyi technology. Si because abantu be mu State House basiru. Nabagamba. Namwonona. Nti waliwo system. Bamuwalana. Waliwo system. Obama gye yakozesanga. Nti tasoma mu lupapula. Alaba bigambo nga biri awo. Mu State House mweri. System wewe. Museveni tagikozesa. Modern what? Okay. Nti president w'eggwanga tasoma bipapula. Nabaga nti baalaganye entanyawo. Era waliwo omuntu gw'eŋŋambye. Nti emizimu gino kalicha temugitegeera. Prime Minister wa Israeli Netanyahu Benjamin Netanyahu muganda we bamutira wano Kanonye Netanyahu yenula Abayisirayiri was the commander ne mu magye ga Isirayiri commander because you experienced gwosooka okugwa kutaka ate gwosembayo. Okay. Kakati abajasi baamini bakuba Netanyahu muganda we Netanyahu nebamutta nemanyi nti Netanyahu yajja wano ng'omuzimu gwa muganda we gumulooseza nti ajje yajja n'akabokisinga keeru bwe kati Prime Minister wa Isiraeli n'atuuka Entebbe omuzimu ne gumulagirira bwe baagukubira essasi n'ajjayo kakufini akahwaiti n'ajjayo akatambaala akahwaiti ne kajenya bwe kati omuzimu n'agutwala. Really? Aba gavumenti baali bamuli nga yagenze dda abamulinze Gaddafi baali bamulinda nga Museveni amulinde Katonga nga Abaganda bamubulidde dda ne Nabagereka yalimu dye yakutwala twembala sibatira wa Libya bayi Gaddafi yasembayo kukyalira Mengo
Nentanyawo Benjamin yekima muzimu gwani gwa muganda awo tuwadde mawulire wala nti ntebabuulira Nyentanyawo tawangulwa mu Isiraeli anti ye family mama waabwe Yamini gwe yatta emulago Chemba gwayogerako ti omukazi yalwala ne bamutwala emulago mama wabanyentanyawo wano ate Nyentanyawo yali agala okuzimba ekizimbe Entebbe kyakaina 17 ne mama loweziva ne bamusaba enguzi naye agala okukizimba wa Kiseka ne baga nti waliwo highway ababbi abaliwo n'abafere people come to me Katikiro wa India yali agala okola face ne bamubba yampite India nangamba bewa mu babbi waliwo omusajja yali ayagala okubakolera ettololo ebusiya malaba abakolerewo Inland Port muyindi mugagga nnyo ng'emmotoka zammwe zonna biki byonna bikiriya ne ziremera wano emmotoka zaffe 12 gavumenti ya Kenya omusajja bamusaba miliyoni za $10 nampita ya Mombasa nangamba oyogera ne Museveni nambulira bamusaba sente muga nti owaayi nange abombatya namuga sebo nange mbatya siyinza bawabira wa Museveni mpampabira muganzi mukizikiza naye omusajja namuga tokomangawo wano kati Katumba yazimba Inland Port ebusaabala would have had one already kakati badde mbuuza ki kankubulika Speaker wa Parliament akamba nyonyole Anita Mong olwavudde mu recess anti kankubulika onako olwalero Parliament bwekomyewo nze ekizibu kyange aweze agambye nti ababaka ba opposition abakyali mu keediimo singa balemerako entuula 15 ziri consecutive nga tebatuula agenda bafuumuula anti kankubulire bannange Parliament njitya ugikomendingako Among is my sister. Among is not your sister. Nkubulidde. Among has an adopted son in my home. Kayugula kadaga senga w'abaana. Nze engeri ensi gye njagala mu how I operate. Abantu bagerere bagamba ngo ya Among ti Mirundi akuwala na Mirundi yakuvumye Mirundi yakoze ki. Among yakwata miliyoni 5 najjanja omwana wange. 50 million. Speaker of Parliament. My brother, when you don't have money come to me, I enjoy it. Bwe yajja mu Parliament bamubulira nti muvuma. Speaker of Parliament. You see, kakatula bona aba deputy of Parliament. Mutani wange akola mu Parliament. Ya drafting amateeka. Omulala ali mu oil. Namugamba wejeka erinnya lya Mirundi bajja kutta. Nali ejjako musekanso namu omwana abana bange bali brain oyina abaana buli wamu oyina mu Parliament oyina mu KCCA ati ndi mugezi oyina mu mafuta oyina abasawo ne mafuta gyali ate bonna babakazi banjawo ekitegeeza nti besi y'obuyigirizi eri munze abakazi abagala okuzaala abaana abagezi bajja gyoli mujembawe ku nkwaso naye nga temuli baana bato nakati nga temunnaggwamu kakati linda kwanti ontwala speed nakati okyabayita abakyala bajje ane tokyasobola nzibaguza sikyasobola okukubireko nze ndi mu bino ebyajimu owaayi nze ndi mu byajimu nze ngenda mu byajimu okuliridde myaka 68 omenye fe Abaganda kituyita musajja abantu omenye mama enkalirire mbwemirondo useless bwolaba embaga eganye ng'emikolo amanya Abaganda bali bagezi engoma tezisirika ku mbaga omukola emikolo gy'enkoze eki abagoma tebasirisa mbaga basigala bakuba katabasasudde kakati kasita wategeeranga omugole musajja yakomangawo neyebamba mu kitaala n'azina ti akoze ki emikolo giwedde akomawo omusajja agananga katadooba mu lusuku tumuyita musajja abandwa mululuuza emirandira egy'omululuuza tuginywanga nga tonalya mmere tuginywenga nga tulina malaaya ng'olina mukazi wo omutwala mu ddwaliro. You think these are new ingredients?
sijja kunywa mirulu zanze mujenywere atala bafa baganda emirandira andi nkubulira sijinywanga sajja kabaka ngagenda okuwasa mugema ya mubanda wekika kyenkima lwaki I belong to the monkey family, the monkey kiran tebuuza kabaka nge gwe yatugamba ntoli musajja muganda andi nkubulira yatugamba mugema ogenda tandika ekikya bali baneregamu wangobe mu kika kyenkima nenga ngenda kukola ekyembizi kagodo zamulidde kawuluka malagala amanja gonna gali tere obakutisa tizo kugoba mu kika kyenkima wangobe mu kika kyenkima kogwe ne muga nti ate muba munyambye ennyo n'abawala ab'enkima njabba biriga munkasiyiza ekizibu kya Kristo amanya ngayina malagala zamulidde kawuluga matu mutambuza ddembe oba oyagala okukola ssente oyita mirundi ensi ekwagala ye anti nze mbabuulira ekituufu nze mbagamba singa abanyankole baali baganda balifuza emyaka 10 balovias nga because be banyankole de banyankole is problem eddiini yatuuka mangu ewaabwe tebamanyi maloko fe abaganda tumanya amaloko is only because nti abamu tebagalina abalimba akatemba byampewo nekwata kunze emmandu nabaga nti nze ntambulira ku ngero 2 ez'abaziba okatera mandwa ndi injiniseze akayo kali bakalijo alugamba lutya okatera mandwa ndi injiniseze akayo kali bakalijo okatera mandwa ndi injiniseze okube mandwa akayo ba mu state house no jinyala mu no jinyamu naye kye kukola ngisi tusekutaka emandwa okatera mandwa nenkutera nenkuniako nenkugula nenkushere nenkushishako nenkugula ne omuganda omuniyako omuganda ateeka wano mu lujjalo munju oyingira gikwera kyewankola awandika ku mulyango yingira naye Ddiiru wano ng'oyingira emuganda is revengeful no abanyankole bagati tikination nga nenkuniako nenkugula nenkunyolako nenkugula nenkushisha nenkugula nenkujoga nenkusulako kujirikiti kwesibwe tuli abaganda sebali bolaba nti nze olwokuba mbimanyi I move cautiously alikwe kankubuli eyagamba nabuulira information ababukedde kabusenga ne gundi ne kulubya nti Museveni ayise maama wange ekyanyiize ennyo. One of the reasons why you never work with Museveni was because somebody was taking 5 billion, had imposed his friend, and the office was powered with the money. And Museveni believes that I can go somewhere as an advisor and get 1.5. Nswera amazi. Nswera amazi. Eti kubuli. Nga. Siwezi. Nga. Obigani. Yes. Kakati nkugamba. Nti ye yagenda n'abagamba. N'aba boda ne jena wasa ne jena fumbira. Ayina nyina muguwa ddalo. Chichi mandwa zoze zakola. Okatera mandwa nti nyindi nseze akayo kali bakali. Njagala kyogera bulungi ekyo. Tukyogere. Okatera mandwa. Ojikuba. Okatera mandwa. Nti engineer seze. Njikubye ne engineer sene mumpale. Nebwe situka kutaka nga bwe mbakoze mu myaka mwe. Waliwo akaba. N'amatage bagakubye mu America. Waliwo akaba. Obwavu bwalimu. Lwa mandwe Sivula babakomye obate basokolenda. Business eriwe yakusokolenda bali aba. Okay. Bandwe bakubye. Well, nza kulaba ko leero ndaba oli musanyufu nnyo okusinga ennaku za bulijjo kiki. You more a man who has been grabbing my money. Ngabizire baleeta zikwata. Yagambye mu musasule. I want Mirundi to be paid. Nenseka. Ningenda nkumamu. Nenkumamu. Wazzeyo n'okumamu. Okumamu ki? Ebintu byaffe gobimanyi. Mpulira. Mu nsozi luddawe. Naye abanyankole singa baali bamanyi eddogo. Eggwanga lino baali lifuze bulungi.
nenkuniyako nenkujoka nenkuniyako nenkusesa nenkuniya abaganda tebabiina ne kabiri endala ne kabiri endala tezibiina kankubuulire emmotoka yatta abantu mu mabira ng'eraga Mbaale emmotoka neeyaka omuliro naye abasajja bajja Embaale enkoko nerondamu owaabwe omulambo ogwabwe si DNA enkoko yakola etya nkugambye you ask an accident occurred in Mabira. The car caught fire, burnt everybody's washes, but it remains. What happened? What remained? Ziliga sikotoni bisiriza baleeta enkoko okuva Embaale nebojja ku waabwe. Enkoko yabalimba then. Nkubuulidde. Era bikatwala skeleton. Kati abayindi abo skeleton wa muntu mulala. Tozayisanga kalicha. Abayindi abo balaba. Abayindi bookya omuntu. Naye agenze mu ggulu n'atagenze mu ggulu bamutegeererawo. Yes. Omuntu agenze mu ggulu bwe bamwokya avaamu omukka oguli white. Omwoyo gwe guvaamu. Nabategeera nti yagenze mu ggulu. Ne mu kereziya bakalininaali bwe bamala okulonda paapa bafulumya omukka oguli white. Bwe tebannalonda eba muddugavu kati tebakyalwayo abasajja balonga benkereevu ne bakuba emiggo Katonda babattiremu kyobola okulonda papa tekukyakolaki tekukyalwawo byamangu ayiteri kalicha giveeko sikuwaana bino bya buwangwa ani atalina kalicha gwokiririza mu genda mu seratoni bwolabako nga seratoni abangereza gye baazimba eriko namba 13 12A 12B14 kategeeza ki bwe baali bakola lifuti nga bakola lifuti bwe yatuuka nga ku namba 13 nga muyimikiramu essajja eddene ndiyita abantu 13 yakisirani mu Bangereza namba 13 yes nabyo bwe buwanga bwabwe babuyina gwe tunuulira pork mutton beef goat meat embuzi bagiina enyama y'embuzi bagiyita batya mu Lungereza kisigalirawo goat meat ate lwaki tebagiyita pig meat Abangereza tebalya mbuzi ya kisiraani embuzi ya kisiraani tebagiina lwaki tebagiyita ki gundi biki pork from a pig beef from a cow mutton from a sheep why goat meat temukitegeera bwe bakudiza tisogoba mu kika ky'enkima n'enjiya n'oyiiya nti ogenda kutandika ekika kyo eky'embizi muwogo malagala zamulidde gwe mutaka w'ekika matu nze matu kawuluka mutambuza ddembe amanya g'embizi weegali nga mutabani wo ye matu nze matu omukulu w'ekika mutabani wo mutande wange mutuumu b'amatu kawuluka zamulidde mafuluusi emyenda webiri amanya nani nkoza amanya nkaaga ag'ekika ky'embizi namatu kale tugende ku parliament ekiri already category conflicted boss you seem to be conflicted already and the deputy speaker conflict of interest bantegeere they should not victimize my son okay speaker deputy speaker ndipo abadde mu charge agenze Katonga n'alagawa kati ne speaker naye n'akomawo nena popularizing parliament is original law is legislation kuleeta mateeka but how do you popularize parliament tiredi kulosi yali ku musaayi UN yali terina combat the argument of UN yali egamba omuserikale wa Uganda agenda atya Kongo alwane owa Kenya ensi erwanira abajasi balwana so we make reforms to UN terina mawanga naye kakati amagye gaffe gali Somalia gafiire mu nsi etali yaabwe they are paid as mercenaries kakati ekyo kimu sipiika kyalina okukola kiri kimu constitution ya Uganda yagambirawa kati kambabuulire
ekintu kye basinga okuwa obuyinza is parliament. Why? The most prominent people in the CA bali kuteesa Kayihamba nani ne omugezi Kagwa. The lawyers bali batwala federal kasabaji wangu necho nkyogere MK fe tuli mu masenyi tetulina tabu MK fe tuli mu papensi tetulina tabu MK batuniamu ne batunyolamu ne batukanyuka mayirikiti omanyi ekinsesa osanga tulifone gye tulaka nga yesi mujozi nga onali ona abakogwe balagira n'atujoga n'atukanyuka mayirikiti wana ye mutabani woli era namukolera emyaka emeka enjawulo eyinza okubeera yes abatujoze wa Museveni bebakubye ne mukozi bali bamulezedde akatambi oyo yennyini ani ku bantu ayagala okunereegamu ye Museveni yatuleka mu ddulo era kati oli eyo kubanga otuliddemu olukwe tu for position tubuuza political science like me nti constitution egamba ki nti ebiteeso binayisibwanga tewali kiteeso kijja kuyisibwa nga baka b'opposition tebaliimu ye ono deputy speaker monoristic nange sijja kubirira parliament nga bannange tebaliimu tayebwa where is it provided olaba contradiction waba speaker there is a contradiction between the speaker and the deputy speaker because yes but I don't want you to undermine my son because I'm a fighter mumugobeyo mulabe is one of the most intelligent people in Uganda, a younger man abana bange bagezi nnyo wonna we bali kuba ye deputy speaker parliament yagisindika mu recess speaker kasitakomyewo aganja bafuumula agisindika mu research to do what if the opposition has decided not to attend parliamentary sessions kubanga ne wetuwaayo tebiyitamu abantu batugamba naffe parliament tugifiiramu kati ono tayebwa ye tamanyi politics tayebwa yagamba kanjogere nabo bw'oyogera nabo kiba kitegeeza nti what do you lose abakola constitution bakitegeera let me tell tayebwa I support the speaker Tafulu means you support yes high-handedness yes bwe mutajja yes nja bafuumula why that's being rude abakola let me tell you when we are going to remove the imposition of multipartyism the leaders of political parties said the right of association is fundamental. It's not negotiable, cannot be subjected to a referendum. But it was Museveni who created the two factions in his government. Abomuti na Abejuba. Museveni himself. Why? The opposition decided that they could not subject their fundamental right of association kati wali kozeeki singa wayina tayebwa ayagala okuteesa nabo walifunye referendum on whether to return the multipartyism or not. Is there a law that says that if this law is passed by a quorum without the presence of the opposition tekola teririwo nemu fa abasajja abalina abakazi abangi ebyo nseka n'okuseka. Can you get consensus from different women? No, they can never agree on something. They will never agree on that. But ensonga ba opposition zebogera zo sinkulu because bataddewo obukwakulizo musanvu bage government ye pronouncing kuzina ensonga tuyoke tudde mu parliament nkangubuli ngekola ki bagala okuddibwamu okumatiza ku missing people abaliwa bagala okuddamu okumatiza detention of people without trial. nzije next week nkukubira akatambi nga edi mutwe abanupu bayina abantu be batwala Zambia Malawi oluddawa some have border injuries neba abatwala bakube mukozi kaba descend bo baliwa baba edi mutwe baliwa
aba edimutu declare them dead. Court has the power to declare you dead. Bebasoso kufa. Where are their bodies? Bebasoso kufa. Where are their bodies? Baka bani. No, bano ba demanding. Bring them to us, dead or alive. Bateka for Abaganda. Okugezo omuntu nga Kibalama. Bateka mu ekitoke, bateka mu ebitoke. Mami Tamale. Okugezo omuntu nga Kibalama. Eyabula mu 2019. Saba minister n'ayogera nti security y'emulina. Abo era ne guli bwe yayogera. Tebamanyi how to deal with the corrupt people. Tebakimanyi nti goyogera ani awana banyi nabanja ajaduka nti amatize parliament ndabanja to you know the Total Security Organization support you. They support her? No, how? Bamuwulire ebyobusiru. Does she confirm? Zobindetera nakugamba nti zakola musajja usemyaka 14 sajogebwako fako omukoto kubaganye omuyi Bible yagamba speaker n'abafeyo okufumula mu parliament kubanga bo bagatuyimidde n'abantu yaduka n'agenda ebweru nderowooza kiriya tekasomala ebbanga nga totanirize parliament bakugoba katolaba Segirinya Segirinya ekimuse singa nze nalaba maama we nga bwe nalaba wakitatta. I talk to the mothers of these people. Wali mugambye eki mama ngo mulaba. Nasanga akaba. Nga akaba akabirayi. Basibye Segirinya. Omwana wange Museveni yamukola ki? Bajja musiba buli lunaku. Omwana wange yamuweereza emyaka. Bajja wanne bankuba lwa Museveni. Museveni yasibidde ekyo omwana wange. Tulina sister waffe mumuyita Lilian. Abeera mu kibuga. Namukubira esimu. Lilian. Wama omwana wange bamusibiriye namugamba basibye Segiri. Yes, Segirinya talina nnyina. Do you know how my mother responded? Kale oba wange sigwe basibye. Segirinya ye talina nnyina. Nga buli basiba Segirinya maama akaaba. Ye Segirinya talina nnyina. Abasajja abatulugunya abaana baffe baligenda ddi. Kakati kankubuulire. Segirinya ekimuso kimanyi. Sikimanyi. Ayina information gyayagala okweka. Bamutta. Bamutta. This is that's why they have frustrated all efforts for a course to commence. Ate Segirinya ono gwalaba gundi ye mulwadde. Sewanyana. Yes, state witness. Sewanyana. State witness. Yes, state witness. Ono si propaganda. Nkubuulira. Aba mafia abo tulina kye tuyita elimination murders. Elimination assassinations, elimination killings. Bwoba yinako information nga government egenda kukyuka bakutta. Segirinya mwafiiridde. Olaba tewali effort, all efforts to commence the case is frustrated. Ekitegeeza Segirinya yina bye yakola naye bali be bamuse. My only complaint is about Chigo. Learn it from today. Let the police learn it from today. Let the police learn it today. When Mirundi is arrested, Temumanye has problems. I want to tell you, if anybody arrests me tonight, today, Nanteka Mukobera, he die. You die? Yeah, he die. Ndiku artificial. Oliku artificial? Oliku artificial? Abasawo ba estimating and he from your age. Because I have medical doctors. Need antibampo mutwa mu state house. Which damage deal. So genda kufa myaka 3. Bali bagamba myaka 3. Nyingidde eki. Why? Good for environment. Abana bange bampe eddagala ndi mugagga. Kyovala bankubyo omuko anzijako sente. Okay. Kanzije